yonna mwali muno evunika eriye yalitema era ya dictionary y'olulimi Oluganda gye tulinawo Olulasangeye tebakulimba nti waliwo ekitabo ekinnyonnyola ebigambo by'Oluganda olwedda tekiriyo ng'oggyeko kino Buganda kino kirinawo era Abaganda kino bandibadde bakikwata nga kyatika ne gavumenti ya Buganda yandibadde yanoonya dde ekitabo kino nga bakozeewo n'enteekateeka ey'enjawulo okukisobozesa okutuuka mu masomero na buli wamu kubanga tetulina kitabo kirimu bigambo by'Oluganda luli olwedda. Kati ekyo kisangibwa wase. Ekitabo kino kisangibwa mu Angelina Bookshop. Awo mu kibuga awo ku Mukwana Arcade. Naye njagala okwebaza muzzukulu wa Katongole Mugatta Mulema mu Buddu omukulu Katongole Godfrey okubanga iyo mukubalasanga emikono gyange abansuula omukono okufulumya ekitabo kino nga nkifulumiza Buganda nze sandisobodde mutayi muli mpagi sedduge era Buganda itandika okubalabanga muli bantu abenjawulo ennyo ab'emitima emiyooyoote emiwunde kubanga olulimi lwo olwagala nnyo mutayi oyagala nnyo olulimi webale kwagala olulimi ekyo nkikwebaliza era kwoteeterera kubanga kayiba mukukulu ateterera ku nnyina kale nno nange njagala okukwebaza tinsiima bwongera mbadde era njagala nnyo nkwebaze mu bigambo byange nga nkuli liiso ku liiso nga nkulabako mu liiso ng'effumu lya mpinga omumbo oli owejjokolera kubanga bwe nali kugambidde ku ssimu ate kyandibadde kyandinyumye naye nebaza Katonda nti ampadde obulamu era nesinkana kuba waŋŋamba nga munange ndi eno naye era tujja kusisinkana Katonda alina obuyinza era tusisinkanyizza ate ne tujja ku butaka weebale nnyo byonna akawewo keeko kennyini akaffe kali wamma ak'obujjajja kale nno njagala okwebaza Katonda atukoledde olunaku olulungi luno byamagero byereere ate ne twebaza maama olw'okusanyukira n'abalala abatubeereddewo mu lugendo luno kati tuli mu Kyaggwe twogera ku Mutala Kyanja nga bwe mumanyi nti nno nawo lwatafira kubalimu bano bonna ba munju bano bonna ba munju bannyinaffe bonna tubasanyukidde nnyo nnyini ddala nze musomesa Munnabusiro njagala okwebaza be tutambudde nabo mu lugendo luno ono muzzukulu wa Katongole ono muzzukulu wa Mugema ate ono muzzukulu wa Mugema mubbeere tewali annogerako ebirala bito mama agenda kunnogerako kubanga ono muzzukulu wa Katongole oli muzzukulu wa Mugema yaddira nkima be bajjajja ba Buganda ekitabo kirabeko ekyo maama bakiyita Olulasangeye Oluganda olwedda waliwo n'ekitabo ekirala bakiyita effumbekero ly'ebisoko waliwo na kino olulimi Oluganda n'ebigunjirwa ku mulembe Omutebi ate waliwo ne kino Bassekabaka b'ensi Muwawa kale bw'obisanga gy'obisanze biba ku ssente mmeka? Biba ku ssente ntono kale kiri kya mitwalo 10 kino bino bya mitwalo 3 bino ebisigadde bya mitwalo 3 kale nno mirimu nze gyenkola gya kukulaakulanya lulimi kino okisoma sengule sengule 12 kino okisoma ojiwuliriza engule okimanyi bulungi ate ab'Ekyaggwe bagimanyi nnyo bagitegeerera ddala olugendo luno lwa mukisa nnyo giyitirivu kale nno bannange tugenda kubanga ate abakuba endugga obutanyuka tugenda kuberekereza mu lugendo luno olw'Ekyaggwe olugendo lwa Sengule 222 ng'ali wamu ne munywanyi we Katongole Godfrey gike wano Ekyanja era nga twagala kubeebaza nammwe abagoberera ate nammwe abatusobozesa okuweereza abatukwatirako mu ngeri emu oba endala kubanga nze ndiwo ku lwa lulimi era ebitabo bino mbasaba mubiwagire ku 0785943 muyiteeko ate nammwe muwagire olulimi mubeere abantu ab'enjawulo mukulakulanye olulimi lwa Kabaka ekyo kibakoola mukikole katukomye wano olwaleero Ssaabasajja Kabaka awanga